entate tezaalwangako amakondeere bagafuuyira seguku ng'enkumbi eyagalima bakweka abakulu n'abakulu tebeereekaanira oboolyawo singa namasole ayitiriza mulere bannange naagenda ne kibaŋŋambye nga emmeeme etodde ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo kanve mmwe pikoopiko ogutwala empongo mu ddolwe kubanga era bagamba tunga ze waavubye eyo ye yabanga eŋŋombo y'abasajja abasuulumbi. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere eyo mu Busiro tweddira emmamba akakoboza akabbiro Ggongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa abalasangeye. Ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Bw'oba tonnakifuna kinyweze okifune, ate bw'okifunanga ku ssente ezo z'okiguze tokyazikanga tekikubulangako kubanga amaka g'Abaganda agasinga gagenda tuuka ekiseera gabuuze ekitabo kino nga tegakirina. Era w'obanga osobola ne w'obanga otuusa okulaama okiteekanga mu kiraamo kyo n'okiraamira omuntu ategeera kubanga ekitabo kino kirimu ebintu bingi naddala ku Luganda Olw'Edda. Gye baagala oddukakkanyiza nze nali nabasookayo nga naluteekerateekera ekitabo ekitegeerekeka nga y'entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Yita ku nnamba zange ez'essimu gwe naakyetaaga 075 47 69. Namba eri ku WhatsApp 075 47 69. Nawe ayina MTN nakulowoozaako nga yeekwanguyira eri 0788 461 228. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Mu mpisa z'Abaganda omwezi bwe gwabonekanga ku ggulu obudde ne buziba, Ssaalongo n'alaba ng'omwezi gweyerudde ku ggulu gubonese. Ssaalongo yattanga embuzi. Embuzi eyo Ssaalongo gye yatta ye yayitibwanga embuzi ey'omugerengejjo. Era embuzi eyo ey'omugerengejjo Ssaalongo tagiryako embuzi eyo ey'omugerengejjo, wabula Nnaalongo omukulu ne Nnaalongo omuto ne Ssaalongo omuto ne Ssaalongo omukulu be balya ku mbuzi eyo. Jjukira ono azaala abalongo abeera Ssaalongo omuto naye ate Ssaalongo omukulu yalyanga ku mbuzi eyo. Muganda wa Ssaalongo amumyuka mu kumbala emikolo egy'abalongo ne Nnaalongo omuto y'oyo azadde abalongo. Nnaalongo omukulu ye muganda wa Nnaalongo amumyuka mu kumala emikolo egy'abalongo. Embuzi eyo ekigendeerwa kyayo Nnaalongo awuuteko agiryekaddemu omusaayi ogusobola okubeera nti nno akuza abaana okubayonsa addemu amaanyi olw'okuzaala abalongo. Era embuzi eyo emuzzaamu amaanyi ettibwa Ssaalongo oluvannyuma lw'omwezi okuboneka ku ggulu. Era embuzi eyo yeyitibwa ey'omugerengejjo. Ne mulerwa eyazaalisa Nnaalongo omuto era naye abeerawo. N'abantu abalala bonna ababaddewo ku lw'abaana be balya ku nnyama eyo naye Ssaalongo tagiryako. Wabula ekiseera obudde gye bweyongera nga bwenyola ssaawa nga 6 ate bakwata ekkubo ne bagenda ku ttale okugalama. Bakwata ekkubo ne bagenda ku ttale okugalama. Era emikolo egikolebwa mu kugalama egyo we ndifuna akadde ndidda n'enjogerako naye nga kyekikulu ky'embuzi eyitibwa ey'omugerengejjo eyattibwanga mu biseera eby'emboneka z'omwezi ku ggulu. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere bannange bwentyo wendabise okubeera nga ŋŋenda kuyita mu lusuku nga mwana wa luggya.